nga bw'eri enkola y'abannalutale bonna mu ggwanga eya buli mwaka okukyusa obukulembeze ne bannalutalakithi aba Lutalakiti Club y'e Lubaga Lakeview bakyusizza obukulembeze bwabwe ng'abadde Pulezidenti Gobi Gabdiel entebe agivuddemu n'agikwasa Brenda Gasilu. Omukolo guno gukulembeddwamu Rotarian Seng'on Francis asoose okubakubisa ebirayiro mu nkola y'okunyweza obuweereza. Bw'abadde awaayo obukulembeze, Gabdiel yeebazizza obwesigwa obwamuteekebwamu okubakulembera mwategeereza nti okuwaŋŋana amagezi n'obumu kye kimuyambye okutambuza obuweereza. Kubanga nze mbadde nzikiriza mu ttiimu nga saagala kukulanga nze ssekinoomu kubasalirawo era by'okulaba nga tuteekanyiza wamu tuyiza wamu nga ba-club member bingi bye tutuuseeko mu mwaka guno. Tukoze pulojekiti yaffe ey'ekaliisizo n'ebeera nungi nnyo. Omukolo gubadde ku Makisedo mu Kampala gwetabiddwako Pulezidenti wa Lutalakiti Club y'e Lubaga Lakeview Ivan Mathias Mulumba wamu ne bapulezidenti ba Lutalakiti Club ez'enjawulo nga wano Ivan abasabye okukolera awamu. Opportunities to grow the club, opportunities to increase the giving to the foundation, to grow membership, have better projects. So embrace it with two hands. Omutandisi wa Lutalakiti Club y'e Lubaga Lakeview Alex Kayinga ategeezezza nti bongedde okusajjakula bw'ogeraageranya ne gye baatandikira kyokka ng'alaze obukulu bw'okukyusa obukulembeze mu bavubuka. Kibaawo buli mwaka era buli muntu afuga omwaka gumu ekyomugaso ennyo kuba buli muvubuka tumuwa omukisa okulaba nga asobola okuteeka ebyo by'alina muto ku mmeeza bifuuke ebikolwa tukolere ddala tulabe nga tukyusa obulamu bw'ensi eno n'abantu abagirimu. Ye Brenda Gasilu alondeddwa kuba Pulezidenti yeeyanzizza obwesigwa obumuteereddwamu ne yeeyama okuweereza ng'alaze by'agenda okutandikirako. Tugenda kukola kye bayita omuzungu kyayita membership growth or membership growth. Kitegeeza ki twagala ba members abajja mu club yaffe bakulaakulanye nga members. Jacqueline Nantale, BBS Refina.